Yunivasite ya UCA Mukono etikidde abayizi 320 ne bakuutirwa okwewala okuba bangalobunanye abalindiridde okukola emirimu egya woofiisi gyokka. Akuliddemu amatikkira gano amyuka Chancellor wa UCU Reverend Canon Dr. John Senyonyi agambye nti abasomye bangi abalowooza nti emirimu gya woofiisi gyokka gye balina okukola nga kino kyongedde ku muwendo gw'abayivu abatalina mirimu. But it is also undeniable that you have been skilled, developed, and now it's time for you to go out, apply your skills, and influence society. Senyonyi asimye President Museveni olw'okulaga nga bw'atawagira kyakujja misolo ku matendekero g'ebyenjigiriza naddala gwa VAT gwe basasula nga baliko ebizimbe baba bagenda okuzimba. I welcome the President's recent pronouncement to relieve private universities of unfair taxation, especially VAT on construction and income tax on not-for-profit universities. Amatikkira gano galiko abakukunavu 3 abafulumye n'obukugu obwa PhD nga ku bano kuliko Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya South Sudan Justin Aramabadi, Emmanuel Mukeshmana ne Mary Naula. So I'm so grateful to Uganda Christian University for having helped me to reach this level where I am today. Reverend Canon Sami Wainaina okuva e Nairobi mu Kenya yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ng'alaze okunyolwa olw'abantu abaweddemu ensa. And that's why you see a Christian engineer who does a bridge and it collapses. That is an engineer who lacks the image of God. N'ab'ettendekero lya Global Institute of Information Technology and Business enwandege yabakoze amatikkira ag'omulundi ogwokuna. Yeetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti nga bakulembeddwa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. Jesse Muyingo. Omutandisi w'ettendekero lino Ben Opoloti asiimye gavumenti olw'amaanyi geetadde mu kutumbula amatendekero g'ebyemikono ng'amenye n'ebimu ku biki abasoomooza gavumenti byerina okubakwatirako. There are quite a lot of charges that are coming up, especially for UGOTEP. Every semester they do a national examination and there are charges about that. So in 2 years you have 4 examination fees to pay, in addition to school fees and in addition to other charges. So we are experiencing a bit of a challenge. We are seeing students dropping out at that point of the examination. Aliko obubaka bw'awadde abatikkiddwa n'abasaba okugoberera empagi 3 omuli n'obugumiikirizo okusobola okutuuka ku buwanguzi. Be patient, work hard and work smart, be innovative and creative. Remember, you're part of Uganda. So have a sense of community and be a responsible citizen. Minisita Muyingo asiimye abazadde abasomeseza abaana baabwe ebyemikono nti bakoze kinene okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Today is what are you able to do? What skills do you have that will enable you compete in the job market? Abamu ku bayizi n'abazadde balaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Somye diploma in computer engineering. Era mpulira bulungi nnyo. Mpulira essanyu lingi nnyo okulaba nga omwana ono amazeeko emisomo. Nasomye graphics and animation ziri under IT. Mpulira bulungi nnyo. Nze Ismail Nsubuga ne Henry Nsubuga ku lwa Bukedde TV.